bannange omukazi yansekerera kali katono okumudduka nga n'emboozi tetunnagimala ebigambo ebyaŋŋambwa byanterebula nti obugagga bw'abakazi buba bwe butyo bukusomya eddiini y'ekibiikira olw'abasajja obutakwesiga nga ne bw'oba omufunyi oteekwa kwegula munaaga amayumba g'otunuulira mu bisaakaate n'ogegombesa bakazi bannaffe babisiibula. Waliwo eŋŋambo eziyitiŋŋana omanyi ffe tubeera mu mawulire bitusanga eyo ne bagamba mbuno nno Sebatta nno balabika bafunamu embeera n'omukyala kati nga bwe tufumiitiriza omukyala tunoonya yaliwa ku bano nga definite tulina tunuulira Harriet Sanyu. Lwaki? Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sizze nzekka, nzize ne maama wa Matendo abangi gwe balaba Harriet Sanyu. Mami mbadde nsaba osooka obuuze ku batulaba then ate tutandike. Abatulaba mbalamusizza nnyo, amannya n'eddoboozi bampita Harriet Sanyu, omukyala omuyimbi ow'akadongo kamu. Mashallah, tusanyusa okukulaba. Abasinga bakumanyira nnyo mu luyimba lwa Ddole w'omwana lwe mwayise wano erinnya lye batuba unveiling ate ffe tubadde tetumanyi anti baluwandiikako nfisizaawo akati wadde nga ffe abasinga twalukwata nga Ddole w'omwana naye era bw'otayipinga Ddole w'omwana ate era lwe lukola ki lwe lujja kye kisinga okwewuunyisa. Ati kati otegeerera nti oluyimba lunyumidde abantu balwetuumira erinnya gwe kyotuumya ate bosi kye bakola ki kitegeeza olwo luba lwamaanyi banyumidde mbamu ebisinzo banyumira ne balutuuma kati laba oluyimba lwa Naabawanuka abamu baluyita Naabawanuka abalala baluyita Kokokko naye ate baluyita Munnoowo nze empita bwe baluwandiika ate ffe tumanyi Naabawanuka kati tebyagira kati bo ye yabagana Munnoowo nze empita kati abantu bo ne balwetuumira Naabawanuka abalala ne balutuuma Kokokko. Emyaka gino Lord Fred Sebatta agenda celebrating emyaka 42 mu kuyimba. Tugambe mbu emyaka egyo 42 otambudde naye olugendo olwo okubeera nga obaddewo oba wayeyongirako mukulu? 42 gyonna sibaddeewo nange namweyongirako mu kkubo kuba kati 42 nze nnyinako nga 2 ndowooza nga 2 oba 20 bwegityo sisiweza 42 kubanga 42 giba yatandikayo okuyimba eyo mu gy'ekinaana ndowooza nze kati namweyongirako wano jjojjo. Amaanyi n'okubeera ng'okyali strong kubanga otunuulira endabika olaba nga ate ovuganya n'abaliko saawa zino abawala tugambe mbu eyo muyina ssente nnyingi nnyo oba omulembe mwe mwagumanya kuviira ddala lubereberye? Era twagumanya eyo ansi ogezzeemu twagumanya kuviira ddala lubereberye omuyimbi alina okwefaako alina obuteegayalira. Mugenda ba mu celebrating emyaka 42 naye waliwo ebbanga lye tumala nga tetukulaba nga wabula netugamba ye omukyala Harriet Sanyu ennyimba kubanga waliwo Lord Fred Sebatta waba nga ali ku stage aperforminga oluusi ne baleetamu bantu ab'enjawulo omuli maama wa Kinene ono n'abalala netugamba ye Harriet Sanyu ate wano leero alazeewa lwaki leero taliiwo ate nga tuli mu kukola ssente kiva ku ki? Kisinziira kuyinza okuba nga nnyina oluusi emirimu gye nnyindiko emirala obanga nina kati nange nga nze nsobola okufuna emirimu egyange ebibaluwa olinaga nti ennaku z'omwezi bweziti jangu nkuliko bwoti ne bwoti sente neka nti sente bweziti kati tuyinza okukwatagana olunaku nga nange nina emirimu egyange gye ndiko nga naye ate ayina egigye. Bangi abali mu katugeze ababamanyidde ebbanga eddene bo bagamba mbu ggwe oli mukyala wa Lord Fred Sebatta era bakumanyidde ebbanga. Oli maama w'abaana? Maama w'abaana. Mashallah. Maama mbadde neyanjula ngambye wadde babuuza gw'oli eki ale nagandi nti Matendo mba mwana nze mbaga Matendo nze mba maama kati nze mba maama waabwe abalala baana abalala temuli binyo bazzukulu naye kati ebimu sijja ku byetaaga kubuuza ye.
Ekindeetedde sezza ekibuuzo ekyo waliwo eŋŋamba eziyitiŋŋana omanyi ffe tubeera mu mawulire bitusanga eyo ne bagamba mbuno nno Sebatta nno balabika bafunamu embeera n'omukyala kati nga bwe tufumiitiriza omukyala tunoonya yaliwa ku bano nga definite tulina tunuulira Harriet Sanyu. Lwaki? Kubanga tulaba yajja mu kiti ky'obwa queen yali mu kiti ky'obumbi abeera n'abakyala ky'oba n'abakyala yengule nga tulaba yakola yagirina kate bwe tulaba ng'erozza obulaabula n'olabikako bwalumu ne tugamba kyandiba ekituufu. Kati na bano bonna be tubadde nabo bamemba bonna abasinga era buli omu aliko bibi naye tebazze tebakomyewo kitegeeza nabo bayawukana naye. Omuntu mutuuka ekiseera emirimu ne giba nga oba nkiyite ntya nga booga nti omuntu atuuka essaawa n'okula n'okula kati n'obeera ng'omuntu tokyamubeera nnyo ku musege oba nkiyite ntya nga booga nti omwana bw'akula schedule olunsi eri tight gy'oli nga bw'onooga nti oba omwana bw'akula nti bagenda neyezimbira nakola tebintu ntibwebityo kyagala okwefaananyiriza kati bwe mba nga naakola naye nkola naye oba siikole naye era sikola naye kubanga nange nina obuvunaanyizibwa obulala n'emirimu emirala ate kyessaayi naluli edda mu buto. Naye nga mu kaseera wabadde nga mulwadde nga toba nekibadde bimusumbuwa mu byobulwadde nga gyoba obaddengayo wadde nga tubadde tetubalaba mu kamera sayidi eri mbaddeho mashallah. Okay. Ojja mu matende ogambye giringa myaka 2 ndowooza kati oyingira matende eno nga wali wayimbako ebizizo before oba otandikira ddala okuyimba ng'oli mu matende? Nali siyimbangako kiri awo naye nga njagala ekitone nga nkirina era nga newandisa dde obuyimba oluyimba olwo kyatutonderwa nava eri nga naluyiiya nga nduyina naye nga nayiiya bifu kale nga tayito nnungi naye kati nga bwebituuka ku muntu omuyimbi alina engeri gyakola ki gyakutereezaamu kati najja nalwo nze naalusima bulungi nnyo g'owandiika nga mpandika naye nga siyimbanga nempandiika najja nyina ennyimba ngaezo nga nnya naye nga simanyi nnyo kuyimba nga naye muli bwe nnyimba mpulira nti nsobola era nabeeranga awo mbuto neŋŋamba naye bwe ndiba sinnayimbako kwata kazindalo ku stage sijja kuweera nga ndidde mu kyalo eyo naye nga yegezaamu nenkwata oba muziŋoonyo oba kati oba mulawo netandika okuyimba naye nga siyimba zange ebiseera ebyo kati bwe najja mu kampala netandika okuwandiika naye ennyimba muzeeyi yagenda azimenya n'addamu n'atereeza kati ng'olwo kyatutonderwa waliwo noono abasajja abasiiya abakyala oba olumanyi kati lulinda kasiri era omukwano gw'abangi nesowoddeyo nongoose mu byenda by'ensangi zino kati olwo nalo najja nalo nga mazeero dduyiya zonna yagenda nga amenya nanterereza buterereza naye nga najja nazo. Saamu wange ono ali mu layini kirayiki nga wali wakamala bbanga ki naye okutuuka okukuba Saamu wange okubeera nga oluyimba kubanga lwabyasa era olaba nga Shiba baluddamu naye era ng'olaba original asigala original ate n'abataaliwo nga luyimbibwa balwagala nti n'abagenda okujja betugenda ozaala era bagenda kujja balwagala yadde balusanzeewo obusanzi. Oluyimba olwo muluyimba mumaze ebbanga kina? Saamu wange nali nonduddewo olwo kubanga nali maze okufulumya n'abawanuka maze okufulumya ndoza neddole ng'awedde nekyatutondera olwo oba lwali kyatutondera yali kunalwewuuba eka Saamu wange yaddirira awo nga tumaze okukola ndoza Lyebamaze nga 3 Saamu wange netuddamu mudde manyi twaddamu mudde yali already waali oluyimba oluyisa emmere olwo anti muzeeyi agamba lwe yasookerako kati lwasooka ne luyimbibwa omukyala yaluyimba
mama oyo omulenzi abadde wano mama kinene mama omulenzi abadde wano gwayogeddeko Sunda mukyala we yasooka Prosi bamutanga Prosi Sebatta we yasooka okuyimba naye kati yayimba oluyimba olwasookera ddala era luli mu budongo buli obwasooka oba mu myaka kye bajja 8 eyo mu mmeka simanyi ne lukola nnyo era nnyo kati nze nduddamu buzzi wano jjo ne lukuba neddamu buzzi nga bagala dukyusa ne tukyusa omuyimbi nze tukyusa n'ebidongo ate ne lubanga oluzizemu okufuluma buto kino kyagambye mbu agenda akola ennongoosereza buli wawulirayo akapya n'agezaako okubeera ng'agezaako okugattamu okugendagana n'omulembe oguba guliwo olina oluyimba nze lwe nawulirako nga nkula oluyimba lw'abato baba wange yalukubanga ennyo ebiriga ebito byefumbira oluyimba lw'okulya ati nze mbagambye tinze nnyina ennyimba eziwera 30 bw'oba bazima kati mulimu ezatambula ennyo ne mbaamu n'ezitatambula nze nalikodinga naye nga ne ku stage saaziyimbako ng'obudde sibulina ennyimba ezennyimba ku stage nnyingi tojja kuyimba oyimbe bwomu nti kanyimbe ennyimba 10 nga n'obudde tewaba kati ng'ogamba kanyimbeko oba 4 ojjako okukyusamu obukyusa n'ogamba nondudde oduyimba kati kankoleki naye ng'ate lw'oyagala okugjawo ate oluusi lunyumira nnyo abantu kwegamba nina kati nyina oluyimba oyinza okuba olumanyi naye nange nyini lwo siruyimbangako ku stage naye nga ku tepu lwafuluma baluyita oluyimba olwo baluyita ebyewuunyisa biri mu Uganda nze bwe nduyita nsikyagirira oba bwe twawandiika eddoboozi lyo gwomu likuleetera olowooza nti okwata ebigambo ebyalu n'obigabira bagamba ebyewuunyisa biri mu Uganda wabula kyendabe Katonda munene kyobadde tosuubira kyosanga naye gye bujjako si bintu birungi siruyimba nko ku stage ololayini awo woyimba ebyewuunyisa woyogedda nti naye gye bujja si bintu birungi olaba we mubeera abalanzi mu kuyimba naddala abayimba ennyimba ezo ez'okufumiitiriza ez'akadongo kamu olaba nga bye wayimbako luli nti si bintu birungi ebijja obiraba kati nga ddala si birungi n'akamu obadde ombuuza ebiriga ebito ebiriga ebito ebyo waluyimba lwakwata nnyo ku bantu naddala abazadde olw'okuba nti sometimes omuntu asobola okumugamba awuliriza oba n'akateekamu ewaka olw'okuba nti alina message ayagala okukola ki kawala wagambira nti abaana abato bakola ki actually lwogera nnyo ku muto n'okuguluminga omuto engeri gy'alina okubeera nti bw'amala abaana bato omala okulya n'otwalayo esowaani newebaza ku maama okufumba n'okola otya n'ogenda n'ogenda neweezannyira n'ozannya oba ogenda ku ssomero tozannyira mu kkubo lwokomawo jjamu yunifoomu bikwegamba biri awo byetololera wakana ku ssomero ekibuuzo kyange awo kiri nti oluyimba olwo okuva lwe waluyimba nze nga nkugambye nti nakula nga nduwulira ne kati lukyakola ki lukyasawundinga olabawo impact gye lutaddewo olabawo ogenda lukwata video right mashallah olabawoko impact nga wonaagamba nti bwe nayimba oluyimba luno nga Saamu wange abaagala nabakoze eki balunyumiddwa n'olabako olabako impact gye lutaddewoko era n'ogamba nti golo yange etuukiridde nti naluyimba lubulirira abaana noba nga wena kyolabye kyerukoze community bakyenalaba tilwabuulirira abaana naye lwabuulirira abalamirembe lwafulumira naye ab'ennaku zino tebalina nabudde buziwuliriza ezo so nga ate wali oluyimbye nga lulina okusindika message eri emijiji gyonna ebbanga lyonna naye tebaagala kuwuliriza ab'ennaku zino kati tebafaayo message eri muli efa bufi naye tebagikola ki tebagiwulira naye nga abaaliwo nga naluyingira awo abaana baaziwuliriza nga abazadde baleetanga abaana mu shongera tugenda owulira oluyimba lwammwe ababuulirire mu baana abato nti ye era n'otuuka ku stage n'oluyimba omuzadde naawe omwana ssente najjawo oli n'afukamira n'afuuwa kwegamba okulaga nti nno asiimye ate kyekyamuleese amakulu nti oli ajja n'omwana olw'okuba ayagala omwana awulire bamubuulira era nabanga ndutandika nagambanga kano akayimba k'abaana bato era ne mbayita nti nkoola abato mu myaka mwanguwe oluyimba naleeserwa mmwe weesiimye akudde erinnyo kuba emmese ezikuwa ssente naye kale agasse mugoma laba emmese tekyagatwala
afuba nnyo ne yeegayirira egagule naye emmese enyeenya mutwe eti mutetwala amannyo ga mukyafu wamma mufube nnyo obutamufaanana bwe yadduka wabeera taata ne maama nadda mu kibuga okwenjeera atyo kati n'amannyo gafuuse binnyo timba mbasaba mube baggonjebwa omwana omuto omugongo ayagala nnyina omwana omuto omugongo ayagala tomayina kubakinga luyimba alla Semugoma obuulira Semugoma omukyafu oyogereramu omujje nti amukyafu yenna emmese tekyakola ki kati beera mulungi oweggonjebwa ate mulimu n'emmesegi bingi era yigiriza abaana okuula amanyi weesiimye akudde erinnya okuba emmese zikuwa ssente kati omwana oli ajjaga nange erinnya erinnyekubiriza ndigaleme kukola ngereka emmese mpe ssente ne mwatuulanga okuwandiika oluyimba kati nga ggwe kyendabye nti wajja n'oluyimba luli olwa najja n'emba zange nga 3 zewajja nazeolwakuba nti baddamu ne bazimenya ne batereeza okunsinga naye nga najja nziwandiise kati wendaba oluyimba luli lwoyogeddeko zewajja ezo owandiise n'oziyimba ne zibeera nga ne kati zikyali impactful kitegeeza nti oli muwandiisi wa lulango oluyimba luno ng'olw'abato bw'olaba eyo message gye wayimba egasa oluyimba olwo lwakutwaliranga bbanga ki kubanga kati tulaba nga waliwo abawandiika ennyimba nayingira mu studio nga wandiise ku ngalo mu kitabo dakiika bwesi n'afulumya ekyakutwaliranga bbanga ki okugeraageranya oluyimba kati ng'olwo anti kati ffe tetwawandiikiranga nnyimba ku pressure oyagala kinyusi ebeera n'oluyimba lwo ng'oluwandiika nolwaleero n'oyiyaako layini 2 n'osirika nobeera awo nga wano tuli awo nenfunayo layini nga 2 nenzyayo ekitabo nazo nenziwandiika bwe mba natudde waka nti kati kuyiiya ntosobola kutuula awo noga kati ndi mu kuyiiya kitegeeza ojja kuyiiya ebifu oyina kuyiiya ng'omudu kweri kati nogamba kati maliriza byenkola kantulekaawo njiye noyiyayo layini nga 4 noziwandiika nodda ku birala obwongo ne buddamu ate ne bukola ki naye bw'otuula awo nti kati ndi mu kuyiiya okoowa obwongo buno notandika n'okuyiiya oba n'okuwaba kati fenga osobola n'okuyiiza oluyimba emyezi 2 eba 3 ng'oli ku luyimba kati ate Muzeeyi Sebatta yayiiza mu oluyimba ng'ayinza okubala emyezi oba emyezi yakolanga album nga album asobola okumala emyezi nga 6 oba 7 ng'akyayiiya oluyimba lumu asobola odumalako omwezi mulamba n'ekitundu n'alumaliriza n'olowooza nti alumaze ate n'aluyuwa n'addamu n'aluwandiika ate ayisaamu n'agamba akati ebilayini kanjijjemu kanteekemu n'amala emyezi 3 ng'oli ku luyimba naye ng'agenda oddufulumya nga hotcake yensonga lwaki ennyimba zibaddewo ebyasa paka leero ng'amala emyezi 3 ng'ali ku luyimba luno kati nange nali nakikopa ng'ate nze mbeera awo njiya byange nenjiyako layini 3 nenkivaako nekubanga siri ku pressure z'okuyimba nzirina wabula nninda tulifulumiza tusuubira okufulumya mu mwaka ogujja kati bw'otegeka ne mwaka ogujja gusange nga nawe oyinawo nga 2 kati muzeeyi agenda okugamba tugenda kulikodinga oba kutunatera okufulumya nti oyinayo ku luyimba nti ninawo alutunulamu agamba kati olwo lwetaaga kuddamu kuddayo okole bwoti oba nakuyambako ne mutereeza naye nga tetuli ku pressure kubanga tulina ezikola nga twetegekera kijja bw'otunuulira emigigi egiriwo egy'abakyala kanjogere ku bakyala basically kubanga oli mukyala era bangi abakutunuulira ne bagamba I want to be like that woman bw'otunuulira abakyala abayimba guno omulembe ani gw'olaba nga olaba ayinza oba kale agezaako kutambulira mu bigere ebyo sigamba nti kutambulira mu bigere necessarily naye ng'olaba ayinza okuyimba ennyimba kale ziyinza owangaalawo ko emyaka nga gwe ze wayimba bw'otuba tooki bw'oti simanyi sijja kukolerera nga zijja kuwangaala emyaka nti 20 nti oluyimba lukyaliko beesibe 2 naye sisuubira abantu ennaku zino bayimba ebintu byakiyita mu lujja omuntu akiwuliramu emirundi 2-3 nakivaako naye omuntu aba yasengeka meseji buli lw'oluwulira oluyimba buli lw'oluyagala odweyongeza kivaamu ng'emyaka gyekulungula naye ennaku zino
bayigala nnyo byakiyita mu lujjana balumba lwe nafunirawo sente ze kweraliikiriza kyekizibu naye simanyi oba nakisalya magezi ki kuba kati nze nyina ennyimba kati oyinza okukikkiriza nti ennyimba oluyimba olwo kyatutonderwa luli ku myaka emikooba kuba luli ku teepu ndooza ya nalwewuuba ate nga nalwewuuba wadda nnyo luli myaka nga 2 oluyimba olwo naye okimanyi nti nkyalya ku luyimba nkyalya ku nnyimba ezo ogenda n'oluyimba ate nze nyina ekipya kali ennaku zino wali ompuliddeyo nti nafulumiza oluyimba ngeziza n'emyaka enjiwera 10 nga sifulumye kyokka nga ziri newojja n'oyimba ezo ssaawa ya leero bampangisa naye nga zeezo oli n'agamba njijangu okulireko kyatutonderwa dole w'omwana n'abato ate nentuuka ku stage abawagizi ne beesabira ne beesabira twagala gundi awo kyekikufuula omuyimbi ow'ekyalo kati okuba nti nno osobola okuyimba oluyimba n'oweza emyaka 2 ng'okyalulyako ng'okyasobola oddulyako tokiyita kyakuzannya oluyimba luno kyatutonderwa meseji eyo eva ku kyeva eri ku true story nti olina omusajja gwe wali weegomba oba wayimba ku bulamu bwa bulijjo eyiba ku bulamu bwa bulijjo meseji nno kubanga gyebiri mu kubanga olabira ddala nga lwaki olowooza abantu balwagala nti bye bya bulijjo byebiri mu maka g'abantu byebiri mu maka g'abantu abakyala balina ssente naye ng'atya alina gwalaba tasobola omugamba tebatera kubana gwatuma ate ye n'ayogerayo bibye kyala nga alina tosobola kubeera na ssente n'ogatta mukyalo alina ssente ate alina n'omwami nga tebikwatagana n'akamu era bw'oba ne ssente tosobola kuba na mwami nti kubanga tosobola kumugondera gambisa nti no tebitambulira wamu tosobola bigatta lwa nsonga nti bwe mba nina ssente zange tosobola kunfuga nga bw'oyagala kituufu kati nyina kubanga sirina nga gwolina nolyoka okola awo n'olyoka ogonda alina ssente zange ate gwe toyina kati gwe ononfuga otya kitegeeza nti ensimbi n'omusajja tebikola ki mpayo layini emu awo waliwo wayimba awo kwoyo enkazi ekyadutondera katono kumuddika waliwo gwe wali emboozi gye wali onyumya ku yayogera nga kyayogerako bakikwatako yakusekerera ng'omunyumiza emboozi kibannanga omukazi yansekerera kira wano wotandi bifo nga tonatuuka waliwo kisooka bifa anti wewe yelayini yesooka kozi ogamba kitundu kiri tugendera bannanga omukazi yansekerera kali katono okumudduka nga n'emboozi tetunnagimala ebigambo ebyaŋŋambwa byenterebula nti obugagga bw'abakazi buba bwe butyo bukusomya eddiini y'ekibiikira olw'abasajja obutakwesiga nga ne bw'oba omufunyi oteekwa kwegula munaaga amayumba g'otunuulira mu bisaakaate n'ogegombesa bakazi bannaffe babisiibula okuggyako okunywa ne beetamiirira mashallah nyimba ki muwezo zonna zewayimba nga singles zewayimba actually zonna zewayimbira mu matendo oba mu career yonna gwogamba nti luno oluyimba lwensinga okwenyumirizaamu mu nyimba zange nga nyingi okuba kwenyumirizaamu nyingi kuba tewaliwo lwanjiwayo tewaliwo lwebaali bangobeza ku siteegi tewaliwo lwali luganye zonna ezisinga kati nagamba kinze badde ndeeta buli luyimba hit katonda yali najja ne mukama katonda olwensonga ti ovanga ku muntu nga ofubutukayo obufubutusi nga abantu tebakumanyi nojja nokuba hit ne batandika okunoonya ani oyo bannange yayimbye naye awala akyakayimbye kubanga nze nafubutukirayo kunaabawanuka nenkuba hit kati ate mukama nanyamba nenzizaako dole ate nayo hit nendeeta kyatutonderwa nayo hit biriga ebito saamu wange nengenda ku zino saakasi gologoosa banja ly'omwana kati oyinza okungamba nti nze najja ne mukama ovanga ku muntu n'okuba hiiti esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna nze ennyimba zonna naleetanga hiiti banja ly'omwana banja ly'omwana zonna tewaliwo oluyimba lwengamba nti lwanfiiririra
kuba nezange ez'omu nayimba ekyatutondera nenyimba eddya ly'omugagga naye abantu abasinga baliyita mukwasi olumanyi olwabagenzi eddya ly'omugagga linsibye enkalu leka njatula ebifaako kyolwo ennyimba zonna gwe olabira ddala nga zonna zikola ki tolina lwogamba nti luno zonna nzenyumiriza kubanga buli lumu nalwambeezaawo ne lujja ne lukubeezaawo ate n'oleeta lunnawaalo nalwo ne ludda waggulu wa luno naye nga ne luno lusigaddewo. Nga tumaliriza omulabi yandyetaaze okumanya mulinayo abaana nga nabo bayimbi kubanga okubeera minisita tekitegeeza nti gogenda ozaala gyaba minisita. Nze singa siirayo mwana muyimbi okuyimba kuno ebizibu bibaddemu bingi sisobola kussaamu baana bange nze abaana bange bagize nnyo ku kyokusoma kale bw'alimala okusoma naye alyeyingiza ebizibu byosanze toyagala saagala njagala bakole ebyo ebirala sisuubira nti nabo babyagala ebyokuyimba. Asibula omulabi atulaba ate omukoowoola ajje awagire Lord Fred Sebatta mu December. Mbadde balabi balungi mukyala Harriet Sanyu nze mbadde wano naye nga mbakoowoola ng'ennaku z'omwezi 13 December mwenna mujje ku Serena Hotel tugenda kucelebratinga emyaka 42 mukulu Fred Sebatta gy'amaze mu music industry. Tugenda kumuselebratingirako fena tugenda kubeerayo buli muyimbi yenna yenna ow'amatendo g'omanyi buli muntu yenna yali agoberera matendo era ne yali agiwagira egenda kuddamu ebeereko wamu omulundi guno kitole kati nga 13 December ate ewalala then 14 Colin Hotel Mukono 15 Masaka Maria Flo Masaka akatale keka bale kutuwagira bale nakunjagala nka Harriet Sanyu era nange mbagala nga banjagala. Toyanziza webale kubeera nga otwekuumiddeko kuba gye tutandikidde Madam Harriet Sanyu muba maama waffe tujja kuddamu ate tumunoonye maaso eyo inshallah ate ne Lord Fred Sebatta naye tujja kuddamu tumunoonye tutuuleko naye ate tuwulire ebigambo bye ebinyuvu webale nnyo kubeera nga otwekuumiddeko.